Yes, olunaku lwaliro njagala okubanga mbabuzaako nti musibye mutya yonna gye musinzira okubanga mutuwuliriza bassebo ne banyabo. Mukulike omwaka. Mukulike omwezi gwa January. Anti ogwo buli omu agulabanga omuwanvu ennyo. Abasinga bwe baba bakukulisa omwezi gwa January bakulisa mwaka nti kuliko omwaka. Naye olunaku olwaliro tugenda kuba twogera ku ebyo ebiguddewo mu ggwanga mu nnaku eziyise mabega. Omuli n'ebyokuba nti mulimu abakungu abamu abavudde mu nsi eno abatuvudde ku maaso. Olunaku olwaliro yogerako naffe otubuulira amawulire ago agasembyeyo mu nnaku eziyise gakuyisiza gatya era ogoogerako ki. Njagala okubuuza ku bannaffe mwenna abali ebweru w'eggwanga lino nga munoonya akasimbi mu nsi ez'enjawulo nti bannange mwebala okubanga mulwana mwongere okukola mwongere okukola munnange ate nga lwaki nedda mubeeko oba oli awo kye musobola okukyusa ku bulamu bwammwe saako n'obulamu bw'abantu bammwe. Olunaku olwaleero asookedde ddala yogerako naffe tumanye bw'olowooza. Lo Sebo nze Matalisi Solido y'abakyala wano mu Ndeeba. Obadde obuze wa Manchester United y'aba big boys. Agamba atya omuwagizi wa Manchester United? Uganda wange nsaba munoonye kasimbi n'aba n'asobola mugendeko ejjinja. Kiki? Omukulu Susu Magic ali mukomera. Wangi? Alina kwe yakubaawo ebikonde n'amukuba emiggo okufa obufi okwagala okumutta oluvannyuma lwa Ssekokoze okubbibwa mu nnaku enkulu eza Christmas. Nkijjukira ekya Ssekoko. Agamba nti ye alowooza oyo gwe yakuba ye yabba Ssekokoze. Wangi? Omukulu mugende mumulabeko. Alright, abantu bawulidde bassebo ne banyabo tulambule ku Susu Magic. Kitalo nnyo ekya gavana wa Bank of Uganda. Ne Faaza Lokodo. Kitalo nnyo. Nzikiriza mbaweereza akayimba ka Golden Gate akagamba nti tugume ku lwa bannaffe bonna abeebaka tebazikirira naye bawummula. Kaweereza abantu bonna abafiiriddwako abantu baabwe naddala mu bintu eby'ekisiru. Waliyo abafa mu by'ekisiru? Abafiira mu bulogo, abafa nga balwanira walagi, abafiira ne mu loogi. Era olumu nsaasirira ddala omukulu Myasi oyo atava mu loogi. Naye ate naawe wano ojuze Masaka baakuba essimu aba loogi nga bagamba olina bye wali okozeeyo. Eyo ndowooza tuveeyo twogere ku nsonga eziruma eggwanga. Naye anti gwe obadde obitandise ebya loogi eyo diversion yennyini gy'oleese mpozi oyagala tugambe lumbuyo ow'ekiggula luggi naawe wakutabukire nga bwe yakoze ono muzeeyi Jemba ow'ebirango. Kati ogamba otya? Njozaayoza abazannyi ba Senegal bonna okuwangula ekikopo kya Africa Cup of Nations. Saako n'abawagizi bonna bali wano mu ggwanga erya Uganda nga mubadde muwagira Senegal. Mwebale mwe mwalaba ekituufu mwe mwalaba omusana mwe mutagenda kwerumya mutwe. Kituufu twamanya abawanguzi. Ate kati amabaala ke baagagudde mugenda kubinuka. Naye ddala Uganda yalimu okutegeka empaka za Africa Cup. Ffe ekikopo ekyo tuli kitwalako ddi. Ebisaawe bakyabikola. Okukiika kwatulema okukitegeka nakwo kuganye. Mazima ddala n'okukibba nakwo kutuleme nga tulina wana abakugu. Wangi? Eggwanga lyaffe lijjudde ekitone eky'obubbi okuviira ddala eri waggulu okutuukira ddala eno wansi. Mu bantu ba bulijjo. Ekikopo kituleme okubba. Mulimba. Bantu mmwe mulimba. Naye kaakati osazeewo okubirize bantu kubba? Ne mu gavumenti waggulu eyo waliyo abalina ekitone eky'okukumpanya n'okunyakula. Naye era ekikopo ekya Africa Cup kituleme at-least okubba. Solido yogerayo omukungu omu bw'atyo wa gavumenti omubbi. Muganda wange tuli waweeru inside tutyayo. Solido tukutegedde otya ekomera otyo okuyingira akaduukulu
Alright, ali ku simu omulala. Yogerako naffe. Hello. Presenter. Wanji nyabo. Mama Joani omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wano Ezirobwe. Ku faamu y'amajanja. Ab'Ezirobwe bagamba batya? Kitundu ky'Ezirobwe kiri kitya? Zirobwe tewali buzibu. Alright. Naye kibi nnyo nti omuntu asobola okuddaawo n'aloga eggwanga lyonna. Ani? Bwe twalaba omusana bwe gwaka buli wamu, oyo Butlicious Days ne bajja banne. Bali ku mmindi, batukalirira. Omumwa gwe gwe munene, kyokka agasseeko n'okuwanda obusagwa eri eggwanga lyonna. So malicious. Mpulira nnyabo. Gwe weebuuze lwaki abantu bafa kumu na kumu. Omu aba yaakafa, omulala n'addako. Mu Lungereza ekiyitibwa repeat after me. Wanji? Omu bw'amala okufa ng'omulala addako. Kitalo nnyo ekya Gavana wa Bank of Uganda ne Faaza Lokodo. Kitalo bambi bya nnaku. Ate Gavana wa banka nawulidde mbu teyazimba nnyumba. Naye oba byaŋŋambo. Simanye ekyamutuukako okutuuka obutazimba. Kiki? Mujja wange Butlicious Days sente ye yali azirya. Yakuula Gavana mu myaka gya 2000 awo 2025. Yaziteeka mu kwesiiga bizigo na kukola kiyosiki ya ngoye. Kwegamba omusaala gw'emyaka nga 10 Gavana gwe yali akola, Butlicious Days ye yagwesiiganga bwesiizi. Kyokka era n'asigala ng'afaanana nga jjajjaawe omusajja. Wabula kambuuze ne ku bakyala abakwata mu kizigo. Kyokka ne musigala nga mufaanana ng'omuyembe ogukubiddwa empi. Gufaanana gutya? So malicious. Ate abakazi abo tebageeza woowe. Omuyitako n'omukwatiriza ng'akugeya, nga yenna abikkudde omumwa alinga ateekayo akaswaki. Owuuna, simanya njogera ku mukyalawo. Nyabo, beera mukakkamu. Naye lwaki ab'obuyinza tebakwata gravity omutujju ne bamubuuza 4 n'akataano? Yakoze ki ate? Bamubuuza oba nnabbi. Ayimba atya ku kintu ne kituukirira? Kiriwa? Si ye yayimba ekyakuzaala kye kiri kutta? Kituufu. Gwe yayimbako yamaze n'amutulaga. Demba, omusomi w'ebirango. Musajja wattu era baamututte mu biwala Bisire Queen. Afiire eyo. Ali mu kwetiriboosa. Mazima ddala, ekyamuzaala kye kiri mutta. Mpulira maama. Kati oba ku lunaku lwe, ani anaasoma ebirango? Mbu omugenzi ekyamuzaala kye kyamusse. Ensi eno. Kale n'olaba amankatabbu amereere agamujjudde mu mutwe. Naye wabula owalampa abantu n'abatakuliiko bonna. Nawe nzigyako amankatabbu. Ab'Ezirobwe tubabuuzaako. Ali ku simu omulala. Sebo weebale kuweereza. Weewaawo Sebo. Nze Myasi, omutunzi w'eddagala ly'ekifuba n'essenyiga wano Entebbe mu Kitoolo. Agamba atya Myasi ow'Entebbe mu Kitoolo? Kitalo nnyo ekya Faaza Lokodo ne Gavana wa Bank of Uganda Musevire. Kitalo nnyo kubonaabona. Bannange, kuno kubonaabona kwennyini. Bwe kiri? Naye oba kwaba ababiri, ani yalese nnamwandu atalina agamba? Myasi, namwandu omwagaza ki? Bannamwandu mw'otabaalira buli kaseera. Njagala ataliiko agamba nga ba ex be bonna baafa. Kale weebale kutubuuzaako. Weebale tukubira ku simu. Nze mbuuza
Muhammad Salah owa Egypt talinaayo ku nnamwandu. Muhammad Salah akyali mulamu ssebo. Eyo Misiri gye baakubye ku fayino era kyenkana bafu. Presenter Wangi? gwe tolinaayo ku nnamwandu ng'ayeegaayeeko. Genda ogaye abe wammwe. Omulala ali ku simu. Sebo oba nnyabo. Hello. Oyo ataja. Omulala alo. Sirina gwe njagala mu mmotoka. Amawulire mugawulidde mwenna mufulume nkoma wano. Mukulu. Bannange. Oba munaawulira ddi seeyongerayo nkoma wano mufulume. Twakutte dda ssebo. Alo? Muganda wange twakutte dda naye tuwulira kikibaani abo. Abasaabaze mbasudde sirina gye mbungira naye bagaanye okufuluma mu takisi eringa eyaabwe bannange. Naye anti bagiyingidde ng'obasuubizza obbatwala. Oluwulidde amawulire ga sipiika wa paaliyamenti agenda bweru wa ggwanga ne neekyusa. Lwaki? Nensalawo bano abasaabaze mbayiwe. Gavumenti lwaki eyonoona ssente okukozesa ennyonyi ng'ate nze nnina takisi? Sipiika Oulanyah gavumenti emumpe mutwalire mu takisi yonna gy'ayagala okugenda. Agenda Amerika. Era ne mu Amerika nja kumutwala. Takisi nnene ajaamu amafuta nnina noonya musaabaze gwe nvuga. Ate abo boli mu kujjamu bojjamu essaawa eno. Bano sikyabeetaaga njagala kutaasa bulamu bwa sipiika. Kati olukusa ogenda ddujjawo olumutwala olusaba sipiika okumutwala. Olukusa ngenda ddusaba mulago oba ekiruddu. Kiwulenge naye lwaki otutawaanyanga otulumya omutwe? Temulina panado? Lwaki temumira eddagala? Muganda wange kale. Nze Kiwulenge Piriton omuvuzi wa takisi wano e Nansana ku Yesu amala. Meya to be 2026. Yes. Nga tonnanzijako nnina ekibuuzo. Kibuuzo ki? Mbuuza. Singa Omunayuganda afiira ebweru wa Uganda omulambo bwe gukomezebwawo nagwo tuba tuguyita imported product.